Gwali mwaka gwa 2019 Edward Kiseka ng'ali ku ssomero bali mu PE n'afuna kamunguluze n'ategezaako omusomesa n'ayita mama we. Njogera kamunguluze kankubye nga ngwa wansi. Nekimbeerako wiiki nnamba. Mulundi mulamba naye taamaane bayita ekirekeraawo. Kino kyakoma omulundi ogwokubiri kyokka ku mulundi guno yalaba ng'azimbye era n'ayogera n'omusomesa. Bakubira maama janga nnono. Nannona nga nze nzimbye sikyalina kyakukola. Kyokka bwe bamutwala mu ddwaliro abasawo bamutegeeza nga bwe watali buzibu bwonna. Maama n'antwala ku ddwaliro ne banzija ne bancekinga ne dokita ne bagamba mbu tewali kindiko. Kyadda omulundi ogwokusatu ku luno kyayongeramu amaanyi anti yeeruma n'olulimi era abasomesa ne bayita maama we bukubirire. Nenziramu nengwa nennuma olulimi. Amannyo gonna ne geegatta aga waggulu n'aga wansi. Baatalaga kyenkana buli ddwaliro mu ne bamutegeeza nti alina ekizimba ku bwongo. Ne tugenda eyo simanya wa nsaidizeeyo eyo maama ne bamugamba mbu ntwadde brain tumor. Kiseka agamba mu kiseera kino takyasobola kulaba wadde n'ekisinga okumuluma takyamanyi maama we ne baganda be bwe bafaanana. Ekisinga okuntawaanya omutwe n'amaaso. Njagala kuddamu kulaba ku maama ne muto wange ne mukulu wange bonna mbamisinga. Ezo waka gye batadde ku blackboard omwana wange takyasobola kugiraba bulungi ng'atandika kuwandiika ebintu abisulika. Maama we Oliver Kyomuhendo agamba nti ekyewuunyisa ekimbe kino kiteramu kuba ng'ali ku ssomero bwe bw'abeera awaka abatalina buzibu bwonna. Ku mwaka gwa 2000 first term yali tekinaba kumukwata ate ne tugenda mu lockdown. Nendwaliriza ekintu ekyo mu lockdown yonna yatuuka okuggwako ng'omwana wange tazzeemu kufuna buzibu obwo okukaaba oba kamunguluza nkutte. Kyomuhendo agamba beeyongera mu ddwaliro eddene omusawo n'amutegeeza nti omwana we yalwawo kumutwala mu bakugu ekyamuviirako ekizimba okwabika ne kiyiika mu bwongo. Ne kigenda mu bwongo mu kifo ekibi ennyo. Obwongo bw'omuntu ye injini y'omuntu. Yamuwa essuubi nti Kiseka asobola okuwona kyokka ng'alina okuba n'obukadde bw'ensimbi 40. Kubanga dokita amukolako ye yangambye eddagala na treatment gyatuuseeko wano e Uganda teriiwo. Nina okunoonya miliyoni 40 okumutwala ebweru. Ne mpulira nze nanfa. Bw'alowooza bino byonna ye n'abaana b'amaziga gabayitamu. Ne ntunuulira omwana wange okumuleka okufa bannange nga sikisobola. Nsaba buyambi abazirakisa mwe n'abawuliriza abalabi ba TV Spark munyambe omwana wange aleke kunfaako bwojo. Waliwo ebiseera byatuuka n'agamba mami I miss to see you. Banange nedda mundabe ne mpulira omutima gwonna munda gunsara. Mu kiseera kino omwana abeerawo ku ddagala nga buli lunaku yeetaaga ekitone nnyo omutwalo gumu n'ekitundu bw'atalifuna atabuka. Eddagala erimu baliyita desmopressin empeke enjigula mutwalo gumu n'ekitundu. Amira buli lunaku. Edward bw'amala ennaku nga 2-3 nga tamize eddagala eryo kyomuwadde nga bw'okimuwadde. Digestive system yaba attached kubanga endocrine ya Edward yayonooneka takyalina homoni n'emu mu bulamu bwe. Embeera y'omwana ono esosola ebyokulya kyokka n'ezibigula nazo tazirina. Fruits z'ennaku zino n'akatunda kokka kati okafunira ku nusu 5 1,000 byonna ne binsobera. Kiseka ne maama we bakubye omulango ogutakungula eri gwe alaba Spark TV obayamba alongoosebwe. Mwana wange yonka leka niyo nsigaze baitu munsa munyambe tujanjabe Edward. Abampuliriza ku Spark TV nsabako buyambi. Ekirooto kya Kiseka kya kubeera mu poliisi kale singa tayambibwa ekyokuba omukuumaddembe kiba kifudde. Bano we bappiyasinga okumugyamu ebintu ebyayiika mu bwongo bwe.